Njaga tutandikirewo. Achirewo General Gaddafi balabiddwako mu kooti. Mudakiika emu. Okusookera ddala ffe twagala kwongera kuvumirira nkola Mwai Museveni gy'ayongera kuteekawo nakozesa kitongole kiramuzi nga tool of oppression oba ekintu ekyongera okunyigiriza bannansi wakati mu mbeera nga abantu obatadde mu kkomera kati bagenda mu mwezi gumu almost oba gumu kitundu nga bali ku alimanda naye nga tosobola yadde okugamba nti oleetayo obujulizi obutonotono buyinza okutandika okuluma oba omusango gubeerewo. Mwai Museveni yennyini mabegakawo yagamba nti abantu balina okulekeraawo okusabanga zibeeyi wabeerengawo steady and speedy trial. Naye bwe guba nga omwezi gumu n'ekitundu omuntu tanaba kufuna steady and speedy trial ndowoozamu nti kooti yandibadde nga yakisa abantu ng'abo ne bawo okweyimirira kubanga tebali ku misango gya naggumu. Leero ndowooza mulundi gwakubiri oba gwakusatu naye ndowooza gwakusatu nga bajja mu kooti basaba ekintu kimu kyakweyimirira. So ffe twongera bwongezi kulaba nakuvumirira bikola Mwai Museveni byakola ebyokukozesanga ebitongole biramuzi n'okukozesa institutions endala nga tool of oppression eri bannansi kubanga wakati mu mbeera eyo busobola okukyanga ne General Museveni ali mu kooti naye bw'abanga yeeyisa bw'ati ng'ayagala okukozesa kooti zino okutulugunya abantu waliwo ensonga lwaki bateekawo kooti ezo ne bateekawo n'ebyo ebintu ebirina okubeera mu kooti nti omuntu wanaaba atannasingisibwa musango abeeranga n'eddembe okweyimirirwa n'avaayo mu kooti n'awoza ze bankwata ne batusiba ne batuggulako omusango gwa public nuisance ne batuwa beyiro ne bampa beyiro ne neeyimirirwa mu wiiki 2 nenvaayo bwe navaayo nempoza omusango paka omulamuzi bwe yagugoba nga state teresi yadde obujulizi naddayo emirundi 3 okuripootinga paka omulamuzi Kayizi bwe yagamba omusango gw'abantu tegukyali munsi. Bwana Kagame achirewo General Gaddafi abasajja n'atenda ba pulida waabwe yani wewe waffe Samuizi ng'agamba nti government oba kooti erime tunuulira achirewo General Gaddafi n'abalala ng'abawagizi banno ebatunuulire nga bannayuganda we batunuulira ng'abannuku we bayiseeko. Ngenda sooka kwebaza Oweekitiibwa President ono awadde ekyokulabirako ekirungi nti yakwatibwa nga ateeberezebwa n'atwalibwa mu kkomera n'aleetebwa mu kooti kitegeeza enkola ya kooti n'ekola ogwayo obujulizi ne bubula ayogedde bulungi nti state yaleme okuleeta obujulizi omulamuzi n'akola ki so eyo enkola twagala tuweeko credit Oweekitiibwa President Museveni banga emabegako eri nga tanaba kujja mu buyinza gavumenti ziri ez'abannakyema bamusibiramu bwe babeererawo amiini b'obote nga bw'obeera ovuganya obote n'akukwatako bangi nnyo bafiira ne muwanganguse abamu bateeberezebwa n'okubanga n'emirambo gyabwe tegyakola ki tegyalabika so nze nsanyuse bw'abanga akireewo ne munne n'abalala nti baakwatibwa nga bateeberezebwa emisango nti bazizza emisango ne bakwatibwa b'ebyokwerinda ne batwalibwa mu kkomera bwe kiba nti emirundi 3 baleeteddwa mu kkomera wadde tebeeyimiriddwa kitegeeza ekiddako era obujulizi bajja kunoonyereza obujulizi bubule nabo babakola ki no anti era boolaba ne bwe bamazeeyo omwaka gumu kitundu oba 2 tekifaanagana nga gavumenti ziri ez'aboobote n'amiini tibwe wateeberezebwanga nti oyagala kugijjako kubanga buli lw'ovuganya gavumenti eri mu buyinza oba oyagala gijjako ate oba ogyagazaaki bw'oba ogivuganya bw'oti nkugambye tuzze tukyogera no nti bana b'opposition bafoomingawo ekibiina baagala buyinza kakati teebereza omuntu ali mu buyinza nga gweoyagala mujjamu n'akukwatako naye n'ate n'akulekeredde nagamba ekkooti ekole kubanga era mmanyi nti akireewo baba tebalina misango ne banne era bajja kukola ki bajja kubata so nze nja kusaba kooti esigale ng'okola ogwayo nga pulezidenti yagamba nti beyiro zino zibe nga tezigabibwa naye ate amakooti gakole ku supiidi tumanye nti akireewo balina omusango babasalire ate bagende ku kibonerezo okusinga ate osinga obateekayo nti babaleeta mu kooti ale baganya beeyimirira bwe kityo so bagende ku pulezidenti yayogera njagala nnyo okutandika n'ebigambo byange si biwanvu ate nga bitini
mu 1789 waliwo gye bayita French Revolution. Revolution eyo ebimu ku byagireeta bifaanagana n'ebiriwo essaawa zino. Buli w'osuppressinga abantu mu mbeera zonna baba tebalina option yonna. Baganda baffe bali mu kkomera tukimanyi bulungi nti n'atugoberera ku fake media kuno essaawa zino. They are there because of the politics of this country. Naye buli w'opersecutinga abantu mu mbeera zonna bafuna options endala. Kati baganda baffe bali mu kkomera tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Era omuzungu agamba nti justice denied, justice delayed is justice denied. Baganda bange bali mu makomera akireewo General Gaddafi n'abantu bonna abali mu makomera tukimanyi tebaliyo nti babba nga bavunana nti babba tebaliyo nti bakuba baliyo lwa bya bufuzi. Lwaki bali Masaka? Anti baba twale Masaka nga baba saku file nti bakuba bannamawulire. We bagamba anti kati those are political persecutions. Kakati zezo file ze babateekako bali bagenze kuziika. Yali muganda wa yali Secretary General DP. W'omugenzi era birekeraawo. I think eyo film yaliwo. Kati ne bakwata nti bakuba bannamawulire babako kamera zaabwe. Oba okitegeera? Nalabako ne bannamawulire nga bawogera. Naye Constitution ya Uganda eraga nti omuntu ali innocent until proved guilty. Kakati abasajja abo bagenda mu kooti ne abayita mu kooti balina right okweyimirirwa kuba ne file emisango bajegaana. Naye kati bagenze guno omuntu gwakumeka gwakusatu nga badda mu kooti. Neffe tukimanyi bulungi nti zosize cases zibakola ki ezibavunaanibwa. Waliwo baba bya bufuzi era kye kiri kye nayogerako mu submission zange wiki ewedde nti buli wetubanga tuli mu situation etaina good governance. Wetogera ku good governance tutegeeza rule of law, human rights, independent of the three organs of government. Ebitali mu ggwanga lino bali mu kkomera era oba bayita mu kooti ng'omulamuzi afuna akasimu tukoze tutya mubazeeyo. Okay. Juma neyanziza neyanze. Honorable Twa. Wotera okumpa ekituufu. Abakulu be bavunaana bakuba bannamawulire kituufu. Banja lya mwengeriggwa na mwenge. Akireewo ne General Gaddafi bakuba bannamawulire kituufu. Banja lya mwengeriggwa na mwenge. Oluvannyuma lw'omugenzi Ssekasamba twakola programu wano. Yes, nzijukira. Era nenkukulumira nnyo police obutakwata bantu abo. N'ekinnuma nnyo okuba nti yabalwisaawo ne bamala kyenkana mwaka mulamba nga bo tebakwatibbwa. Naye nga muganda waffe omuyimbi Kimenke bamukwata ne bamuwayiriza okubba essimu ne bamusiba. Bano abakulu ne bajaganya nnyo. Abo abakulu ababbi b'amasimu abatulugunya abantu bannamawulire yendabirwamu yaffe. Ffe ebitali gye tuli munnamawulire abitulaga. Botandika okuba munnamawulire n'omusambasamba n'omubbako essimu n'omubbako kamera ne muzonoona ayino nkyano njano tugana jati yakoze bubyo kuba bannamawulire. Oba osiriwazaani. Yo jati ekola kironjo tukuba. Mwenna muli babi be tuba tuvumirira jati namwe tubavumirira. NUP n'obukulembeze bwa NUP buyina okuyiga nti bw'ova ku kitebe ekavule n'ogenda tugeze Luweero ogenze mu bantu leka kweyisanga nsolo mu bantu boolazeemu. Tulina katambi kalaga General Gaddafi bakireewo nga bakuba bannamawulire. Gwe tokayina. Naye bannamawulire bakayina kwe basinzira n'okuleeta olukiiko lw'amawulire lulamba ab'e Masaka nga bavumirira era nga beewera obutaddamu kukwata amawulire ga NUP. Bino byenjogera muganda wange yadde amwenyezza baaseka alaganga ebitaliyo. Bannamawulire b'e Buddu baatuuza olukiiko lw'amawulire lulamba nga bamaze okukolebwako ebyo byonna ebikolobero ne beewera obutaddamu kukwata amawulire ga NUP oluvannyuma lw'okutyoboorebwa n'okukubibwa. Kamera zaayonoonebwa abaana baafuna embale n'ebirala. Lwajjoogo n'akamanyiro k'abaana ba NUP okulowooza nti bo bali tewayiwo omuntu alina beerawo nga takkaanya nabo. Eyo enkola mbi nnyo okulwanyisa obwannakyemalira wa General Museveni. Tujjewo n'akyemalira General Museveni tekewo n'akyemalira B nga mubi nnyo n'okusinga General Museveni. So aba NUP abagikulembera n'abawagizi mumanye nti ekiri atabaala kyekirya ne yasigaddeeka. Bemba mwakuba abantu amagezi gembawa. Bemba temwagala kukereesa musango guno mukyalinawo akadde ak'okwetowaza mwogerezeganye ne bemwasobya mubeetondere kuba twali tukirabyeko. Bani ababaloopa? Bannamawulire bennyini be baaloopa.
omusango gwe basooka kujja mu kkooti wagugoberera bwe basooka kuleeta abaana abo mu kkooti wali abaaliwo nga abawaabi baago baaliki bannamawulire ku fayiro kwebali naye nsobola obbawo amagezi okwogerezeganya ng'era omu ku babaka ba paalamenti leka mmaleyo ng'omu ku babaka ba paalamenti owa Nuupu yabba akasimu bwe yasalawo okwogerezeganya ne gwe yabbako akasimu ensonga baazimaliriza tomumanyi omubaka wa paalamenti yabba akasimu wa NUP sijja mwogerako wano naye bannayuganda bo bamumanyi weebusireyo nsuugapo era ensonga yazikkiriza ne bazijja mu kkooti ne bazoogererako ebweru n'asasula omusango ne guggwa ne bano bakyakisobola wanga watugamba tuberenga ne disipulini bw'aba agera tusirika naye bw'ateekawo obulimba bungi buvunaanyizibwa nga mudwete okutuwa olukusanga abakulembeze banakujjawo obulimba kasooka fune rastamani ku nsonga ye evunaanya akireewo nejjeno neyanziza ekisooka ekisinga obukulu mu byonna twongera obbandiriza naye ensonga yakireewo ne musajja we General Gaddafi nze ejja kunyizayo ku kintu era okwogera kye bayita discipline mu especially mu bantu be NUP kino kiyinza osooka okukugamba nti NUP eyina abantu beta aba opposition oluusi si bawagizi baayo ekintu ekyo kimanyi kati abantu ababeera ku opposition oluusi babeera anilule si bonna kwegoba oyina ababo bamemba naye kubaako abo abajjirako mu mbeera nga tebafugika kakati senaali emu waliwo era ya Dr. Besigye n'ekigaali kye era yalimu General Gaddafi ku kitebe simu emu yabula mu kigaali kya Besigye era sikando zaalimu General Gaddafi esimu ya Dr. Besigye mu kigaali kya Besigye so kikyengezaako okugamba nti waliwo embeera ezirabikira mu bafuutu soja n'abeetolodde Nuupu eziraga nsamulinga olwolumu nga mukolosoofu olwolumu mwana tuwaliwo omukolo ku kitebe akavulaawo Dr. Besigye najja n'abantu be naye amanga easy group mu kigaali kye omuntu omu yabulwa essimu naye engalo zasonga nnyo ate ku kigaali kya General Gaddafi kakati era n'eby'e Masaka bisiru birimu amasimu n'okuwa abantu naye ngera birimu n'omuntu atya y'omu oba tukwatagana ze nkizaayo ku kiri nti bannaye tukkiriziganye abantu be tukunga okutuyambako bonna si nti tubasobola obbafuga naye kye naalisabye wano nti nze ate gavumenti yakoze nasanyuse era kirungi obaleeta mu kkooti nja kweyazika statement ya council ya Juma justice delayed is justice denied ngera President Museveni we yagamba nti omuntu we bamukwata tetusaba mmuta why should you ask bamuta bamuleete avunaanibwe mu budde either we ekibonerezo kuba kumusinga oba ateebwe so kati kirungi omuleeta mu kkooti ku saidi ya gavumenti nze nsaba twongere okulaga ensi nti abantu bano bazzi ba misango nga oba omukutte okategedde kanso kye yatugaye nti constitution ya fere kuga nti omuntu waakwatibwa mwana tukuba tegumuvunaana paka tukuba tegumusinga paka ngo so se noleeta obujulizi kwega yeye Faransa egabe bakwata gukusinga paka nga kooti egukujjeeko andogedde ku constitution era kanso Juma gye yajuliza yese kati mwana oyinza okwesanga mulimu oba ebyana n'abaana kubanze newonkwata nsobola okwewozaako nonta mu budde kyekyo nti oba oli awo waliwo ebyana abaana n'ebyana nekyengezaako laga nti gavumenti kibeere kyakuyiga nti nga waleese Gaddafi mulimu abantu abakkakkanye ku myoyo ng'abadde agenda okuza kati wakiteba bata firi gundi firi jeno gundi alika kati waba bamulese kati tuwulye kati bamuvunaana ki nga bonolitayo abajulizi babiri ajaga kale akomawo wiiki ejja tulinde so omusango tukikuwate mu budde tuleme kukandaliza bano naye n'enkiza ate ku NUP tekiri ku General Gaddafi na akireewo kiri kuba NUP fuutu soja mu special bakomanda fe mu ghetto nze baga abaye b'omusitomu babbye essimu bayinza obutanoonya baye bamusitoleka ani waliyo baga waliyo doni waliyo basoka ne banoonya abo abakulembeze baffe gwe wenna abalenzi bonno batutte ekiwaani ky'abandi kati naye n'obayita abo yani yakirumye leeta
kikinyegeza nti abakomanda ba foot soldiers mu gaali zino ez'NUP already tulina taaga eya indiscipline mu bubbi ng'evira ddala ne ku kitebe kati Besigye bamudde ejjo. But how is that information authentic? As in, how do you ask authenticism? I mean, authentism. Kuwanze my authentism ze kwenyizo kijja negamba nti kyaliwo. Nze nina ka video njakka kuwantera okuwa my proof. Nga General Gaddafi yennyini agamba Bobi Wine oba mungo benze sizza kiwani. Naga nze gye nava mmanyi sisesema. Ngoba njakka kuweereza General Gaddafi. Nga yayogera n'omumwavu. Kambuze Juma yabakulira. Juma yabeera ku kitebe. Kakati Mwanya gasimu y'omusajja. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, the mighty National Unity Platform. Neja atandikira wale mwanya gesimu. Sebo kiyina principles zaakyo oba kuwavaliza ekibiina. Anti nze njagala kuddamu kibuzo nga nkulaga kuwavaliza ekibiina. Togeze wa direct. Nanti ayagala mwega. Njagala kulaga nti ekibiina kiyina principles oba kuwavaliza zaakyo. Ezimu ku kuwavaliza ekibiina ye discipline. Kato eyabbe simu ali discipline. Kakati ebyo sibimanyi era sibinako statement yonna oba yabbe simu bati yajibba. Information. Kati ne maliza nga ngamba bwenti. Nti nga begenti nze mu ghetto w'ekigaali kyange bwabba nze nsooka otwala obuvunaanyizibwa. So indiscipline tag ebitubese nti waliwo ebintu ebyogerwa kubera ku ground nagamba ne 220 bayina ng'NUP bwe gatwekalakaase bo babirako nga babba. Naye nga bayambadde na tagaza kikyengezaako ga nti ab'ekitebe twongere okusomesa simanyi kye basomesa ku kitebe ku institution eri nituloze ku kibaita discipline mu community tuleme kutuuka nga bagenda kukwata omwana nga yabbye naye mu ambulira y'ekibiina ffe tuve tugaye firi gundi political what naye ng'ate ebyaddala omwana mu information katonda njagala kureactingawo ku nsonga ng'emu obudde oba bbiri esookera ddala ya muganda wange Twawo ayogedde ebigambo bingi naye twebuze n'okwebuuza babagamba nti waliwo indiscipline n'okubba mu kusookera ddala mu kuziika okwo oba olaba ani yasooka okuleetawo chaos. Chaos nze nalaba akatambi. Abedi yali ayogera n'atabukira abaali awo ngenda okulaba musikako omuzindaalo. Bwebale nnyo kitegeeza mu mbeera eyo nayonna oyo mukulu abantu batembeta Honorable Mathias Mpuga ne Babedi be baali baagala okuvaayo n'okulaga be baleeta n'akacyankalano n'ekirala ntizoke n'embeera ey'okusoomoza n'okusungamu omuntu omukulembeze w'eggwanga kikyamu kati nakino kankikuleete mukulembeze w'eggwanga kankikuleete kino nakyakitegeera olwaleero ekintu bwe kibeera mu ggwanga kyetuyayaanira ffe abalwanirizi b'eddembe nti ekintu bwe kibeerangawo nga Twaha bamukutte abbye ssente Twaha tateekeddwa kuvunaanibwa nti abbye ssente nga tewali bujulizi mind you twetaaga Twaha oyo ajje bamuteeke mu kkooti Twaha avunaanibwe bamuleetewo obujulizi nti Twaha wabbye ssente bweziti ne bweziti Twaha avunaanibwe olwaleero ffe tugamba nti okukwata abantu mugambe twakkaanya ku bintu bikwatagana ne NUP tangerezangako agereze ku Juma oba yegereze kale ngereza Kagame era musaba akimenyewo kuba ekyo gereza ku Lwanga kale bwana Fiki okwatiddwa ne bagamba nti Twaha sebo musaba amenyewo ekyo ekigambo Twaha kikulu mukwano gwange akimenyewo yeye aba akimenyawo twali wano ku program n'otukano jumuza akaseera n'okubawo obulamu ekigambo ky'okugereza ku Twaha twagaana okwongerezaako ku bya NUP era mbali sigiragiranya ku NUP giragiranya ku jeno mu kifaananyi atongerezaako nti omuntu bw'aba alina omusango ng'alina omusango nga Twaha kuba ne Twaha asibiddwako ebbanga oba ggwe oba omuntu yenna aleetebwe mu kkooti tuli ffenna omuntu oyo bw'aleetebwa mu kkooti gumusinye nga waliwo obujulizi naye kyetwagala kyekino si lwakuba nti waliwo omuntu aliko nti state ekozese kkooti okunafuya abantu ffe tetugamba nti abantu baffe Gaddafi ne Akireewo bakolawo byo bakwata era njagala kuzingiramu ne Rasta kyagambye neffe kyetusaba kiri kimu baba bakutte nga bagamba nti babba
one in the first place wandibadengawo okunoonyereza okusooka nga tona nakola arrest ya muntu ekyo tekirina wano kyenva okwogirako yogera ku nsonga y'essimu njagala tutereze ensonga y'essimu ya rasita gyagambye babba essimu kakati nze waliwo rasita oyo atera n'okukyogera yakyogerako na wano waliwo kyetuyiteeyo mu ghetto gyetubeere mbuzi enkwaki atera okukyogera nze sisobola kuteeka statement ku mboozi za nkwakyo it is no way era nabuuza how authentic is Enefik Media. Anga njagala wabeewo nga Dr. Besigye ayogera nti nabadde ku kitebe nenzibwako essimu. Simple. Neyanze. Ku nsonga y'essimu. Essimu yali ya muyambi wa Dr. Besigye bamuyita Norman. Gaye ku kigaali kya. Era yakulira. Norman essimu yambi wa Dr. Besigye. Mu kigaali kya. Norman akyali muyambi wa Dr. Besigye. Norman bagwayogerako gwe tamanyi bagufumanye mulala. Norman kati weri najja na. Erinnya nanti kati erinnya lya Norman yerinjidde. Bamuyita kati owedde. Bamuyita awolabire ensonga. Norman we najja nankombe bamuyita erinnya linziruseeko muyambi wa Dr. Besigye yakulira abamawulire. Kitofu ne Norman weri. Norman we najja nankombe erinnya lye libadde linjidde nanti yo amawulire waffe. Kakati olunaku lwe baggulawo ekitebe ky'ekavule Dr. Besigye yayitibwa ng'omugenyi omukulu okuggulawo ekitebe ekyo era ne bamuwa n'obudde bungi okwogerako naye omukulu yali ayingira oba baali bayingira mu ofiisi ya president wa NUP Kyagulanyi Ssentamu era bakakkana okimanyi nti woyitira wenna nyine okuyingira eri wansi okutuuka ku ofiisi waliwo geeti sebo abagibba si bakukkubo abagibba bennyini be bakuumi ba president wa NU bennyini kati kanku woyingira gate teri mulala ayingira banene bokka bayitawo omwana ali e Masaka omanyi eddala lyaliko ku bakuumi ba Kyagulanyi ali mu komera bali basatu omanyi eddala lyaliko ali ku ddaala ki kakati gwe nkugamba bwe yali akuuma bwe baali bagenda mu ofiisi anti mbazingidde wamu nze mbazingidde wamu kuba be baliwa eri leka mmaleyo ne kano nga tanabakumbulamu official statement evaayo okuva ku district ddala waliwo ensonga eyo discipline fe gye tusooka teriiwo twaye bwati abaagala obuyinza ate Enefik Media. Neyanze kachariko Enefik Media. Nchari Shafik Ruanga ndine Hassan Musa wameta Male Henry. Bali ku Facebook live bali kuberanga kwemuli. Program ya fene ebera olunaku lwa kutaano ku Facebook ate ku YouTube eberako olunaku lwa mukage saa zibera 11 za kawungezi. Njaka tudde ku nsonga y'amataba. Tuyinayo ensonga ya university politics. Tuyinayo ensonga ya Friday nambi ne obudde ndabugenzi. So nya tukone ku mataba, tukone ku university politics. Njaga tudde ku mataba. Ani aleta amataba ngina baita chikabilibili. Tuyina ebintu bingi tobola obudde tugenda ko sabutono butono naye nga tukonye ku bingi. Ani aleta amataba mu Kampala. Waliwo abo twatendereza Jennifer Musisi olwo kutereza bwayise. Atugamba nti atereza kawaala n'ateekawo emyala ndowooza waliwo kale enkyukakyuka ayinza okuba ntono naye weeri Jennifer we yatuleka naddala ku kyali ebwayise n'emyala gye yateekayo aguli omwala gwa Lubigi nagwo gulina kye gwayongerako wadde abamu ku bakulembeze balabanga tegwakolebwa nga egwalina kukolebwa bw'ogenda mu Kampala wakati ate nakyo kirala Kituganye Kampala ali mu Ntobazi naye Kisuka ogende Lugogo mazzi mayitirivu nalabye Lugogo badde bali ku awali gundi kirezimbe kiriko China Town kibali mu kwemulugunyako naye Lord Mayor Lukwago yemulugunyako ham naga ham yalesa amata mu Kampala ninga amatabu galiwo nga ne ham tanaba kujja so benjaga togere ani buzibu Lord Mayor Executive Director President Museveni ani buzibu ku mataba agali mu kibuga ekikulu Kampala. Thanks and honorable Kuze.
amanyi abaganda balina olugero olugamba nti nanyinimu bw'atakwata mu kisibo embuzi zifa nagamba. Kakati tulina ekizibu wano mu Uganda era nze kati ani nanyinimu muno mu Uganda? No, General Museveni kati yawamba obukulembeze bw'eggwanga. So ye president kitegeeza ateekeddwa obutereevu okuba nga abunanyizibwa ku buli kitambula mu ggwanga. Kakati era nze nsaba nnyo bano baganda bange Bakagame ne batwaha awo sibambi nti baganda bange naddanye okwongerezaako obadde manyi ngenda kwogera ki degereza kubanga muddota nawe olinga ntiisatiisa Kagame oli twaha muganda nge tumaze ebbanga lya myaka 2 nga tuli wamu noono Kagame naye kizibu kiri kimu ne bannansi abatatambulangako okufuluma ugwanga eno ogenda mu maaso oba gendako mu nsi ziri endala bw'osigala wano mu Uganda naye bw'ofulumako onyiiga era onyigirako nnyo General Museveni ne gavumenti ye. Naye kati Kagame yesimunenya bwe yava eruweero yajja Kampala naawe nekikomawo naye kaira subire yongera simanyi tomanya Allah ayinza okumugana n'amugaziyiza n'afulumako n'atambulako mu nsi ziri ze bayita zinnaggwadda oba mu nsi endala ezikulakulanye. Kankubuulire Shafiiki tulina obuzibu mu mbeera gye tubeeramu wano wakati amataba ne gajja mu ggwanga ne gatta abantu 10 mu kireki abantu bannayuganda 10 ne bafa ne wabulayo ne statement okuva mu gavumenti eyabano ene t-shirt gyayambadde nebulira de statement okuva ku minisita oba owa Kampala oba owaki okuvayo gamba nti bannange abantu mutusaasire obulagajavu buno obuli mu ggwanga muno waviireko n'abantu 10 okufa bati si bye bisoose waliwo n'abantu bajjira mu muliro era gavumenti neyo tavaayo okukola statement yonna ezo kalamite we ziri wano mu ggwanga lyaffe obuuziza nti ani avunaanyizibwa okusookera ddala meeya w'ekibuga Kampala ne bameeya zibona ba political heads bonna njagala kati bino ebintu babiveemu kubanga ekyamazima General Museveni ali ku recording ate sina General Museveni yekka n'etteeka bwe liri KCCA Act tekyawa munnabyabufuzi buyinza nantanya kusalirawo ggwanga oba kusalirawo kibuga butya birina kutambula lwaki besimbawo anti wulirize kiri waliwo etteeka ligamba oteekeddwa okubeerawo political head era n'emirimu giri stipulated naye bwe tudda mu bintu ebiri technical it is the technical wing and executive director abavunaanyizibwa kubanga wano be bagaba plan ekizibu ekireetamu amataba mu Kampala kiri kimu emyalo emifunda buvunaanyizibwa bwa KCCA ekyokubiri abantu baffe badampinga bubi ennaku zino era buvunaanyizibwa bwaki bwa gavumenti n'abantu baffe patire kubanga olumu ne kasasiro babulayi bamuteeka olwaliro tetulina landfill oteeka kasasiro abantu bakennenya ne bamanya nti kati kasasiro tulina mudampinga emyala ne gizibikkira amazzi ne bayingirira abantu. Ekyokusatu baani agaba pulaani ez'abantu abazimba awantu awateekeddwa okubeerawo oba emyala we girina okuyita n'amazzi we galina okulaga. Recently NEMA nakati n'emabega wali ebadde cooperation ey'okugenda ng'etema abantu n'okubajjayo bayita entobazi wane waffe mu Lubigi wano we batema ne bajjawo ne bamenya ennyumba z'abantu nakati tebabalirira nga bali maziga naye ate waafuukidde ddala nawo kati nnyanja abantu we baava kati amazzi galegamawo ne gafuukawo ennyanja kyokka nga abantu we baaliwo tegaalingawo. Kakati ne weewunya system yonna gye tulimu eya volongoto eri mu ggwanga muno. Njagala kuwunzika nga ngamba bannayuganda zino calamities zikyabeerawo nnyo mu ggwanga lino kubanga eggwanga buli lwe libeera nga terina bukulembeze butuufu ekyamazima eggwanga terisobola kutambula mu butuufu. neyanziza Honorable Kagame ani aleeta amataba mu ggwanga mu kibuga Kampala kuba amataba ate mu Kampala galabika gerisankuulu abantu 10 bafudde. Naye simanyi batusobola okukozesa ekigambo kya ne tutagayita mataba banga sisuubira ati ago mataba ago si mataba tugero ate enkuba bwetonya mukoka ayanjala mu mayumba g'abantu kubanga kintu mataba kino singa Katonda alituvaamu omanyi Uganda eno Katonda ajagala nnyo singa Katonda alituvaamu enkuba n'etonya nga tekya okumala ewikinamba bwe mujja okulaba amataba naye kano kire kimu ne kitonya oyo mukoka kubanga Museveni kwe yasinziira neyeekengera ekyali e Kenya n'agamba ekiri e Kenya bwe kinaatuuka wano abantu bajja kufa okusinga e Kenya
kyaliwo ndoza mwaka guwedde abantu bagenda obagoba mu lubijaawo president yamala kulaba kyali Kenya te Kenya amataba gasalako abantu ne bafiira ddala ebyaddala bakubala abantu omwenda abafudde okiwulya ssebo wano kasita Katonda alituvaamu ne tufuna ebire by'enkuba wiiki namba ojja okulaba abantu nga bafa nono yabadde mukoka enkuba etonyamu ekire kimu oyo baba mukoka si mataba kintu kinene nnyo era tuleme kusaba okusinziira ku nzimba yaffe eno abantu gye bazimbamu ne bazimba mu myala bwe tulifuna wana amataba abantu bajja kufa okiwulya ssebo kaakati owekitiibwa pulezidenti alina okukendeeza ebyobufuzi ngaddala kino ekisaanja tugenda okumuwa tusuubira byemu ku bisanja ebisembayo bya Museveni anti kino kikyaliko kino kiggwako 2026 atatandike kati kyetugenda omuwa 2026 mpaka 2031 tusuubira nti kyekigenda okusembayo akkirize etteeka likole omuntu najjira ddala n'azimba ku mwala amazzi we gali kubanga amazzi tosobola kuziyiza amazzi we galina kuyita olina galika ne gayitawo kiri wano ekawanda wano ku enago bajja ne bazimba ne baziyiza ddala amazzi we galina okutambulira enkuba bwejja amazzi tegalina we gakola ki tegalina we galaga naye nga chairman wa LC waali aba LC2 bameeya bano abaloli b'abakansala ne bonna bali mu byabufuzi okiwulya ssebo teri agamba nti bane ekisenge kino kimenyebwe paka mulimu ebitundu ng'ekawanda awo era abantu tebakola nakukola ku Bombo Road ng'amazzi gasaze naye oli yajja n'ateekawo ogusenge chairman wa LC tasobola mugambako sisobola mugambako president yalina okujja n'agamba no ekizimbe kino kikole ki ekisenge kino kikole ki so kakati olaba nti obuyinza bwonna obusobola okutaasa Uganda ku mbeera yonna ebezze ye wano tukyali ku mazzi naye omuliro wano kegulikwata wano petrol station zino eziri fuuti emu ku emu tetulina na fire brigade olaba anti kyekugambye nti Katonda akyatutaasiza butaasa naye no si nfu naye gavumenti president anti Katonda no gavumenti nebakulemererwa naye president emyaka 10 president yali yakajja akava mu nsiko mu 86 waliwo emyaka 10 gye yafuga tetuwaliwo kalulu twetaaga president nga Museveni amazeeko ekisanja ekya 2031 tufune yaawo omukulembeze atajja ye tayagala kumanya byabukulembeze anti kati artista agende nga kino akitereezezza nalabye ofono bwo ngagamba tukoya abenare mu kusomba nga abantu baleta mu campaign mutalisokogera amazima kati okusomba kutya ano yagambe ndi basomba bulijja abantu kati nga kawembe n'abasoma ne babajjawo ne babaleta kati amazima gavudde ku ofono kati naawe ogende tulina fire brigade yes fire brigade tulina ntono ekizimbe walisobola okukwata fire brigade egenda okuva eri gyeri nga kiweddewo kitegeeza nti president ekisanja mbadde nsaba nti kuba ezisanja tunatumuwadde 2031 tulaba nga bimu ku bisembayo ebintu ebimu byetaaga okujjawo ogamba nti abalonzi banaawulira batya singa tufuna omukulembeze anajja n'asooka n'atukalakatamu wano nga tali ku byabufuzi kubanga okutereeza ekibuga kino waliwo ennyumba ezirina okumenyebwa nga bwe bamenya Lubigi bagaba ba Lubigi muveewo kati waliwo abantu abazimba ku myala bateekeddwa okubanga ebyo ebizimbe birinasooka kumenyebwa oyo Lukwaga teyeekwasa bwekwasa amu kati ekizibu kya hamu stadium awo n'ebirala siwe wava amazzi yes obuzibu bw'amazzi gye galina okutambulira wafunda nti amazzi bwe gava mu kibuga mu Kampala Central ennyini gye gaali badde gatambulira kagende geeyunge eggaba bonna bafunzaawo si amu bannayuganda kakati esaala okubajjawo weetaaga mukulembeze nga tayagala kalulu wekira ssebo weetaaga mukulembeze najja n'agamba nti mwe mwazimba wano ku mwala tugenda kumenya fuuti bwe ziti so nja kusaba pulezidenti gy'ayongedde okufuga abantu n'abawa eddembe okiwulira ne beesenza ku myala ne beesenza ku ntobe ate essaawa zinasobola bakola ki tasobola kubajjawo kubanga yes olwaba ayagala okubajjawo tuba twolekera akalulu kati wensabira omukulembeze anajja nga Museveni avuddeko tusooka tukalakata emyaka 10 nga nakyemalira
asooka atereze eggwanga Okay. kubanga eggwanga lyakonziba Yakonziba nga Museveni ye president. lya bufuzi bano bawadde musanvu ate wa gavumenti nabadde ku saidi sebo abagoberezi ba fake media ne baganda bange bendi nabo wano ku pano neyaza muganda wange ono yambadde t-shirt ya yellow oba saati ya yellow naye submission zakoze yeekubye endobo ekituufu kiri nti omwogezi gwe bayita omukulembeze wa South Africa Nelson Mandela yagamba if you want to measure a country's development ng'oyagala okupima ensi nti ekuze enkulaakulana y'ensi genda ku batuuze bayo abawansi abatuuze bayo abawansi kasita obalaba nga bayisibwa bulungi kitegeeza ensi eba ekoze eki ekulaakulanye naye gwe bw'ogamba nti ensi ekuze ng'otunira abatuuze abasula obulungi abasula emunyonyo bansula kololo bansula wa n'ogamba nti bayisibwa bulungi nti ensi eba ekuze ekyamazima obeera weerimba ekintu kye twafunye mu Uganda bw'ogenda ku nsi ezikulaakulanye ng'ensi za western world essaawa zino General Museveni ne gavumenti ye bandibadde balizayininze ate bandibadde balizayininga dda ebintu bingi ebizze bibeerawo nga biraga nti senga ensi zibadde nga ziri ensi ezikuze mu nsi ez'abazungu abo Museveni ne kabinenti ye bandibadde balizayininga dda kyabulyaza amaanya kyannaku kikwasa ennaku kikwasa ensonyi okubanga nti emyaka Uganda okuva twafuna independence bw'ogeraageranya bukulembeze obwasooka n'ogeraageranya n'amataba agazze gabeerawo n'agaliwo essaawa zino ku Museveni emyaka gyatukola katidde emyaka 40 kiba kyabulyaza amaanya nnyo okubera nti eggwanga lyaffe tukyafuna ebintu ebifaanagana bitu mu Kampala ekibuga ky'eggwanga kiva kuki nze nno obuvunaanyizibwa mbuzaayo ku General Museveni kaakati nno kankubuulire fiiki n'abatugoberera ensi eno etambulira ku structures nnya structure esooka structure ziri 3 esooka ye knowledge structure financial structure ne military structure military structure aina amaanyi g'amagye yafuga aina sente yafuga knowledge bakuteekamu kye baagala otegeere nga fiiki kye baagala otegeere tolina kisukka kaakati gwe bw'ogamba mbuno yateekawo bano bannabyabufuzi bonna that is knowledge structure kye bakuteekamu kyolina okukola ki kyolina okgenda nakyo naye kinjagala okulaga nti obuzibu bw'ebintu byonna ebigenda mu maaso mu Kampala ebizibu ebiruma bannakampala is the poor drainage planning system naye edda bakadde baffe batugambanga ekibuga ekyo Kampala kyali ki bw'ogeraageranya Kampala n'erinnya gye lyava bagamba lyava Mpala simanya Mpala nebijja mpaka ekifuka ki ekifuka Kampala essaawa zino fiiki nyinza okulaga nze empangalira ematugga bw'ogenda ku kikuba ekidde Ssemuto waliwo entobazi eziri awo nga nema yajja nemenya ekikomero ekyo ekyali ekyabayindi ekya factory essaawa zino bw'ogendawo bali mu kuzimba bazzeewo bali mu kuzimba tewalina tekukisezi ekinene nnyo ndowooza omwezi ogwo bazzemu bali mu kuzimba simanyi order from above ndowooza yazze bwe tusoma abantu abasomye ku environmental management batugamba omugaso gw'entobazi zikola nga sponge enkuba webetonye ne zikuuma amazzi ago ne zigawanirira oluvannyuma ne zigatampola mpola naye essaawa zino zimenyeddwawo bane abazimbawo order from above nga mpunzika ebyo byonna byetolera ku General Museveni n'abantu abafamire ye akakundi akatini kati akakulembera eggwanga lino waliwo omusajja omusana gwayaka n'agamba guno omusana tegwandiyasirimu President Museveni atulemezaako omusana kati n'enkuba etonye President Museveni amataba gano bano balemedde okumbuulira omutuufu gwe tulina okugateeka kukuba n'ONRM naye emundu agisonze mu gavumenti abantu bali 5 abavunaanyizibwa ku mataba agali mu ggwanga naye nnyongera ku ddoboozi abantu abatulaba n'abatuuliza kambategeeze bannayuganda n'ababatadde mu buyinike buno bali 5 asooka bamuyita General Museveni owokubiri bamuyita General Musale owokusatu bamuyita Lukwago Erias Lord Mayor wa Kampala owokuna bamuyita Sudiru Lupareria owokutaano
ye mukwano. Kati nze kanzikiriza kwabo bonna bataano kwentandikira. Njagala mbatemeteme na Andi totematema. Tandikidde ku road mayor ejasulu kwabo. ye road mayor wa Kampala, political aid wa Kampala. Okay. Akoze entalo n'okulemesa ssente ezize ziweebwa division eziri wansi w'ettaano naye mwennyini ku stewall okukola okuzimba emyala ne kasasiro buli bwe bagaba ttenda bebawa ttenda abasolooza kasasiro tebalina busobozi tafaayo kulondoola ekyo ng'agenze mu lukiiko lwe gy'oyinza okuyita paalamenti oba mu kanso ye be bamala okuyisa abavunaanyizibwa mu kukola be babawa bye bayisizza okuva mu kanso tekiniko ne ssa mu nkola ye kyakola kimu kulwana ntalo tayambako bantu ba wansi kufuna kye balina kukola tali mu kulwanyisa amu tali mu kulwanyisa amu eyo saagala ontwaleyo kuba bya munda abantu bijja balemesa okutegera kye tuliko omanye ebbanga lyemaze ne lukwago omanye ebbanga lyemaze ne lukwago Eriasi omanye ebbanga lyemaze ne lukwago oyina kyoyagala naye ekyo sekisaagala kugendako Jeno Museveni atufuga bamuyita bawule yawula okole ki ofuge Jeno Sali Musale waliwo akabaluwa nga kakugamba Lukwago nze nkuyambako okubeera ki ani nanyini ham shopping ground nasinzira wano nenkuga abasajja batukana okuggala olugaludulo na Mirembe Road ne balufunza ne bagifuula wanuwe lwa kizimbe ekyo nanyini kyo ye Jeno Muhoozi Kayine Rugaba Jeno Museveni ne Jeno Sale Musale bagata sente omukozi wawe ye ham omuntu gwenjagala ogendako owokubiri ye Sidwiro Pareria ebizimbe bye bazimba mu ntobazi ne batagambwako ne baziba amazzi we galina okuyita mukwano bazimbira ddala mu ntobazi olw'okuba balina omukono omunene okuva ewa Jeno Sale ne President Museveni eggwanga be tunaaba nga tulikwata beetutyo kankuwa ekyokulabirako bw'oba ogenda e Buddu waliwo omugga oba ekisenyi oba entobazi eziyitibwa Lwera entobazi ezo zaalibwa Jeno Sale ne banywanyiira bachina ebaliyo abachina ani mukama waabo ani mukama waabo saagala kwogera nnyo ne kuba pasita naye ate olinga ntwalawo nkugambe omuntu n'asale omanyi nti abalima b'omuceere bonna bakozi ba Jeno Sale abasima omusenyu bonna bakozi ba Sale omanyi omusenyu kye gukola omanyi kimu ku musenyu kye gukola gukola kinaki guzimba naye gukola egiraasi gukola tiles n'ebirala factory eri ekapeka omanyi nanyiniyo ekola kinaki ezaani byotamanyi obivangako fe betujja wano tuba tukoze research okusukka ku ekyo kyoyagala twogereko so ebbanga lyetunaamala nga Sidwiro Pareria akyasobola okuzimba mu ntobazi nga teryamukuba ku mukono byebiro ebizibu bye tugenda olaba Lukwago mujja mwogerako nnyo omwala gwe tuyina ogutambuza oguyita ennakivu gwazimbibwa ow'ekitiibwa Sebaana Kizito ng'ebyobufuzi tebinnajja nnyo kubanga buli kimu bakikola ki bakikuba n'ekirungi okubanga kikuba Lukwago azimbye mwala ki Lukwago azimbye mwala ki gw'okimanyi nti ne bw'oyambuka bw'oti Emmengo wangamba wano President Museveni yagamba nti Lukwago yamulekera kitiibwa namuggyako amaanyi era n'agamba n'okugamba ekyo Lukwago nno ye takimanyi ekyo nsobola okukkaanya naawe uliriza tosobola muvunaana mu butakulamu nedda ssebo obadde ki gwe bw'obeera ewa Lukwago si yalina okukola omwala naye yalina okuyisa ssente n'okuzirondoola ze bayisizza mu kanso zikoze ekyo Lukwago y'omu ku balemesezza omwala gw'ekawempa ogw'ebwayise Lubigi okulongoosebwanga twafuna biliyoni okuva mu banka y'ensi yonna World Bank ng'ejja kuzimba myala egyo nagirongoosa Lukwago y'omu ku baziremesa Lukwago yennyini Eriasi
betuba twogera ku nsonga z'eggwanga jjawo ebyobuntu gwolowooza osinga okwagala Lukwago omukyawa tokyamwagala twawukana mu bye tulaba wano Lukwago sikyawa nga okukyawa omuntu n'okwawukana betulaba ebintu kirala Lukwago si mukyawa kyenjagala okutegeeza bannansi betunaaba nga tetunnafuna bantu basobola yimirirawo ku kituufu ng'omuntu asobola okujjalo yeefuula akuba hamu ng'ate ekizimbe y'omukanya nekya Kagame kyagambye nti twetaaga okufuna ku gavumenti erina omukulembeze nga yeyeesalirawo nzikanya nakyange kyennyina twetaaga okufuna omukulembeze ng'amateeka naye mwennyini geegamufuga senga tubalina omukulembeze ng'amateeka geegamufuga twalibadde n'entobazi naye olwokuba tulina omukulembeze omubi alwanyisa entobazi ng'era olaba buli ekiva wano ng'ekyobugagga kitwala ewaabwe e Congo ne Tanzania ffe wano twasiŋŋanibwanga ensi yaffe eyitibwa Pearl of Africa leka mmaleyo ne kano twasiŋŋanibwanga ensi yaffe eyitibwa Pearl of Africa baatandikira mu kutema bibira na kubyokya osanga mabira nga ku kkubo wano wakulaga waliwo emiti nga munda baateekayo abasazi b'embaawo ng'ate embaawo bazitwala mu bibanda ebyabwe bennyini twalina ekintu kyayogeddeko awo ekya sente za World Bank naye mu bukulembeze administrative Lukwago kyakola kirungi kubanga bw'ojja n'ogamba nti World Bank egenda tuwola buuzi sente zetulisasula kakati gavumenti eno mu mbeerayo n'abasajja bayo mu kwagala okubba ne bajja ne bagamba nti omwala gwe wandibalidde ntugenda kukolewako biliyoni 3 bo baagala gukosa biliyoni 15 kati Lukwago mandeeta emuweebwanga mmeeya w'e Kampala okukwandikira World Bank n'agigamba nti essente ze mwagala okuwola bano abasajja omulimu ogenda okukolebwa gwa biliyoni 5 bo basaba biliyoni 15 kati yoyo munnabyabufuzi omutuufu ateekeddwa okulondera kwe zino ssente twaha nange n'abazzukulu baffe balina okuzisasula kati Lukwago kyakola si kikyamu kubanga project oba onagikola tetwagala kubeera kwalaga nti after all project ekoleddwa naye ng'ekoleddwa ekukosezza ebimu n'ebirala byewalanga mu Kampala baagala okugulira abatembeeyi akatale naye nga ttaka lye baagala okugulira akatale eri abatembeeyi baagala buli yiiko gigula obukadde bwa $10 obwa Uganda kati Lukwago bwakola ekyabeera mu kulembeze nange nyongera ku kya muganda wange kyayogedde submission gyakoze tuyina politics of personal interest nituba ne politics of national interest kati politics of national interest iyo ya protecting eggwanga lyaffe politics of personal interest oli kati kino kyayogedde naga nti sente zajja nga bagenda sente ze babaze za biliyoni kangeze 15 World Bank nga zegenda okuteekamu nga babaze omwala webale omwala ntugwa biliyoni 15 because of personal interest kwa kagendo kiraba nga nasija promotinga kubba then okutumatika naba ino kurashinga sente zine ziri makola ki naye ebbanje erijja n'abaana baffe saawa zino usanga buli mwana ambanya miliyoni mmeka kale saawa zino bade batonja 2 nga 2 nolo okuba nti yakola wise decision yeyo na stopping ekintu ekyo sente neziremo okujja nesi wakuba nti yera promotinga interest nga yo omuntu he was playing politics of national interest mu byobufuzi twetaaga okuba nga tutunuulira eggwanga ne twetaaga otunuulira nnyo abantu betuba tukulembera Kampala erina division 5 ne besizimenya abantu bazimanyi division 5 azikulembera zonna waggulu ye Lord Mayor aguzeeko ku bimotoka ebiyoola kasasiro n'abigabira division izo 5 okuva mu kanso ye kanso ye yevunaanyizibwa ku ebyo okuyisa budget nti division ene efune sente beziti zigende zikuleba ekiti ati uliriza Lord Mayor ng'omuntu si yagula naye kanso ye yeeyisa kanso yevunaanyizibwa okuyisa ntwetaaga mu kibuga biliyoni tugeze 2 ne bazitwala mu parliament neziyisa batekiniko ne bassa mu nkola aba Kampala City Hall nga bakulemberwa Elias Lukwago nga political aid gwokimanyi nti waliwo tende ezigabibwawo ez'abantu abayola kasasiro companies zisagala kwogerako
naye ng'omuntu ajja n'akugamba nti buli muntu tugeze ow'edduuka asitula mutwalo okumujja ku kasasiro omuntu yazze kati ng'olwaleero atuuse enkuba etonnya tatunze renti yamubanja alina okulya omusaba ssente z'akasasiro nga road mayor wooli asobola okugamba nti buli muntu bamuwe ttenda asitule ssente okuva mu stewoolo oba mu KCCA kasasiro bamugirewo bwereere ebyo road mayor abikoze tubeere serious tubeere guide bulungi n'enkola y'emirimu bw'ebeera kubanga sita kirungi okujja ate ne tuwa abantu information etali road mayor Elias Lukwago ne kanso ye operation gye bakoleramu ennaku zino temuwa yadde olukusa kubanga budget ejjanga nteeketeeke draft budget gyafuna ng'era executive director ne baminisita ba Kampala babiri bamaze okutuula kati we bajja nga bo tebataddeemu bimotoka nti kwa budget parliament allocatingira KCCA sente tujiwadde billioni 9.5 bakikumu5 mu this financial year executive director ne ba technicals ne ba minister ba Kampala babiri ne bajja ne batematema ne ba budgetinga we ba budgetinga ne baleetera Elias ne council for discussion and approval of the budget kati mukibeera mu budget omwo nti mubirimu bwebiti byosobola okuterezaamu naye toyinza kujja munotekamu ekirala otegede kati we bajja nga teba budgetinze nti eno financial tujagula emotoka ya kasasiro gwe Elias Lukwago ne bozinira ku mpiso toyina bogandi kati banange zino sene muzicanolinge tuziteke ku emotoka bya Rastaman kasasiro ndi naawe amataba oli musajja wa ghetto gabe mu ghetto mwegasibuka era buli amataba wogala omanye ghetto ekisinga obukolo kye tuyita illegal occupation of citizens within Kampala metropolitan area. Kampala mukono wa Kiso n'Empigi. Kansani Juma inabu ya kirese kuna ichi nawe kyakomye mukubo edda Kampala yali yansolo baziyitanga Empala. Nesinga zabeeranga awo ku lusozi lwayita Old Kampala. Ezisinga mulago kwega ebyo byate byaliwo old development. Ne abantu mugenda nga basenga mu bitundu zatandika okgenda nga zisenguka empala ne zidda gye bayita Erwampala era nayo wali era lusozi iseosondo za district oba area eri mu Western Uganda songoda mu Western Uganda so kati ekibuga Kampala kyasooka kubeerwamu abantu nga babeera ku nsozi mu bikko tewabanga bantu wajjanga wasengayo busenzi bantu olwenkula akupeka olwa changes zajjanga zitambula nekituka ekiseera abantu tanko okutupa okusenga mu bifo oluusi n'ebirye byate bisana kusengebwamu for your information Kampala jukira si ya government Kampala yagwa nannyini kati ng'osobola okujja n'enkuguza ekifo ba muntu obaze wano osenga mu kifo tugezo okumalizanga buli omu atuse ekiseera nga neyagula oba neyasenga mu lutobaza ga wano wange nga ne bo road mayor ne bo wanto mujjao kwa tugekisoka tukina kyetuyita land ownership mu Uganda obwannannyini ku ttaka we can possess land netumaliriza emigotteko gya Kampala mu bivuyo byonna egy'amazzi simanyi blockage tuzibye emyatu zibye wano nga byonna tukwatibwako ffe kennyini ffe tusookerwako abasenze b'omu Kampala kubanga tusooka ffena tetwalimu abasinga mwali mbalandi road batono era abalivinga nga mu area zaabwe ku lusozi egi ne basala mu ntobazi soka dokusoka twasenga mu Kampala ne tusenga bubi ate ne tutamanya nti we tusenze wali tuyita National Reserve yereke Victoria esinga obunene kati ate ne twerabira nti ebitundu nga byemmenyeeko party ya Wakiso party ya Kampala party ya Mukono ne party ya Mpigi biri ntobazi za togero liri kye tuyise Water Reserve kati ffe bwe tujja senga eno ne twerabira nti eri ennyanja reserve eri etuuka nefuna challenges zayo amazzi geeyongera kwe kyeta water changes wali kibayita land and sea breathers abakola geography automatically kiba kitegeeza nga amazzi tegannayingira wali mu reserve galina osooka ne geogomako eno mu ntobazi zaago ebbali ffe gye twasenga nga bannansi ne tuleeta sina Lubigi yekka kuba ne Mukono we tusitrekinga nga we tugambye nti gwetunya paati ya Wakiso mu Kampala Mukono n'Empigi ne tumaliza nga tuleesemu abakulembeze abalina enteekateeka enfu nga nzisigala kugamba nti wa NRM wasuwa NRM wana ntiswakugamba nti omaze emyaka egiwera 2 gwe road mayor nga enteekateeka yo oli mu kulwana na gavumenti saagala nnyo tunulya muntu nti ffenna abakulembeze ba Kampala
amini abakulembeze abali mu Kampala Metropolitan twesulyeyo ogwannagamba omusajja asobola n'okujjayo ekiwandiiko nagali nene ettaka lyange lisangibwa Kigo oba lisangibwa tugeze mu Lwera naye olaba nasayiningwa chairman wa district yansayiningira naye nga te chairman wa district si muganda wa Museveni wasuwe n'aleero nti ffenna bonna abakulembeze tubatwalira wamu olw'ensonga obutamanya n'okwegaasaagala kukozesa kigambo kiri naye obutamanya n'okusingako kw'abantu kwatusenza mu kifo tusena lowooza nti wano nno we tusenga kifo ky'oli gwe tuyise ettogero ly'amazzi bwe tumala osenga tulinamu obwannanyi nti buli gwebaawanga n'azimba n'aziba oli n'azibikira tusakumanga amu mutwala mu kkooti kyogamba amu amataba gatandise leero nedda kiki kyengezaako kugamba nti ekisooka buno obuvunaanyizibwa bwa ffenna ng'abantu abali mu Kampala Metropolitan okuba nga tukwatibwako mu kwonoona kw'ekibuga Kampala amataba era nja kugaa nti ekyewuunyisa tuyinza omumaliza nga the biggest population emyaka nga 2 okuva kati ng'esenguse mu Kampala ate eri nekya waliwo ebintu 5 tusobola birwanyisa we byekyanga amazzi omuliro empewo ettaka neki ekyokutaano ne bwe liba lino musisa asobola oyita ne liyulika kweka ebintu ebyo bya Katonda yabyesigaliza kati ge mazzi tuzannya na butonde ffenna gwogenda kwekwasa tugeze mwami Lukwago lyekwase mwami Museveni nze nekwase simanyi kyeyamaani gundi naye tunagenda omazanga ne mama gundi bwe yagula tooyi yagizibukula eyiwa muki mu mwala nga mama gundi bwe yagula kapoti naye n'asalako omwala kati fe amazzi agatukuba wano mu Lubigi there are 2 incidences abantu bennyini when you make a round okuva eno mutenga n'oyingira Lubigi n'ogenda abantu bennyini abasigazaamu basigala bazimba myala second onoli yagamba nze kujjawo kugogola Lubigi muveewo ye bwe yakoona abantu yeebuzeyo kugalagawa nti eri maaso yonna wazibikivu okuva kujja tuyise water reserve n'osanga ng'ekiyanja kyanjadde ku Lubigi naye ng'ate onoogenda obuka okuyingira mu Ssaabagabo okuyingira mu Ghana mwe galina okutuya okuyingira mu Victoria ate nga mwonna mwana tu kampuni yasimanyi kumbucha yazimbyemu kweka noolaba nti n'abakulembeze bano tukwataganye n'obutamanya bwaffe abantu ne tusibawo amataba g'omu Kampala so kati nsembyayo kitata w'abaana twetaagayo kye tuyita National Resettlement Program. National Resettlement Program tujjemu kanso kye yayise personal interests. National Resettlement Program tukkirize ze nakugamba kerwa kwa twakyogera ngo lezo laba kya busungu ninga tusoke tulete embere egamba abavubuka kwa ku myaka 16 paka ku myaka 29 nga tokola tosoma tobeera wammwe va mu kibuga rumbe ekyalo genda oba ogeza mu tawuni yeriro oba wane soko ve Kampala psychology lezi kati nze ndagewa those abo bebe muyo yeminafu kuba ne mukatu gambye tokola tosoma nti oli student osoma wali obeera wano toli wamu wava busungi n'otunda poloti ye wamu n'okimutunda ekibanja n'ojje Kampala obeera ku kkubo ng'obaatisa tulekemu oli omwana tugende Kampala erina bannyiniyo waliwo oli nti ye azaaliddwa mu Kampala waliwo oli tugeze kanso okutuza alina gye yava n'ajja azze kusoma ku university waliwo kanso Juma kangeza mu kanso yete mulingawo n'atera ogoba eby'omugerezaako tugeze kanso Juma yava gye yava n'ajja afuna business e Kampala n'azimba ne project ya musajja mukozi abo basigale nti bano tugenda noterawo amateeka tozimba wano kuba bino bya business ba idol yafunyeyo emitwalo 4 naga nange nsalirako wano futi 10 n'ateeka akayumba yo katasaana era tojja mugamba nti planning y'ekibuga naye nga kino kiri affenne akwega waliwo yageza olugero ekiri atabaala neyasigadde kakino kirina okutula nti anaatula n'akola project y'ekibuga plan y'ekibuga empya gyatudde jjamukwatako ne baba mugagga w'emuyenga ne maama omunaku mu katale wansi naye egenda mukwatako so tukkirize Kampala twagyonoona ffenna abantu twasenga bubi ate tukkirize ebyobufuzi ne tukkirize ebyobufuzi okukwata emitwe gyaffe ffenna ne wali badde osengula abantu goyagala akalulu then tumaliza nga tusaba nze nsaba tukkirize tunoonye kyeteta National Resettlement Program nga terimu byabufuzi Lodi Mayor obolese program simanyi technical team nga council wadajuga na heritage project nga is resettlement abantu tutandiko bajja mu kibuga Kampala wiringire otherwise neche egenda kutufulumya nga tetwekke yagalidde neyanza obudde munziruseeko nino omulamu ogunuma simaye bayinula agunyongera Henry oyinawo ka reserve oba toyina waje
Okay, neyanziza heno apaddeyo ka reserve. Kampo mulimu katono. Nkomewo n'omulamwa gwe njagala tukooneko atujja kubanga tweyongera. Kanziti.